oluyimba ffe tulina official wedding song omukyala era bannange buli yafunye omukyala ng'oli eyo oba olina kyaliwo yafunye omukyala musanyukireko musanyukireko. So Eddie Kenzo tukusanyukirako era nga tukuyozaayoza era nga tukwagaliza mirembe n'emikisa muzaale abaana asooka n'owokubiri n'abalongo. Ate nzo munange ne waba takimanyi wulira munange nze nno omulaba ne waba takimanyi nze nkikola ku lwange ng'omuntu kuba nze mwagala kiri eriye to give back the same love nenze tekitegeeza nti oba tampadde back that same love nga sigifiirinze nti oba ekyo ki nze mwagala ng'omuntu namusiima era mwagaliza era buli lutalo lwabaamu ndubeeramu buli lutalo tulwanye mu federation genda okebere nze olaba nze sirinye etalira ku federation naye nze mbeera we bakubira federation mu mawulire era nze mbeera nnyo era naye namugamba nti nze oyinza obutandaba nnyo ku federation kuba mba n'emirimu gyange naye ku mawulire wano buli we bampa interview federation gyogerako ki tik buli azaala wagwenzoleya buli aleeta ayogere bikyamu nga mutereeza buli okitegeera kubanga obulabe bwa federation tebuli ku federation buli eno mu media abatambuza amawulire amakyamu. Kati kyenyinza omugamba nti maybe teyabitegedde bulungi ng'engeri gye bintu birina kutambulamu abawo obudde ate kibi nnyo munnange kiringa omuntu gw'obadde obanja n'ogenda nga mbantu oyogera gundi oyo mubanja namala nakusasula kijja kubeerera kizibu okuddayo mu bantu be wamwogerako obagamba nti omusajja oyo yansasudde. So katisi tapapa kujjayo feeling ze mu kamera asooka amanye ekituufu kubanga nze nkimanyi federation erimu abayimbi bangi betunadde ogamba mbunono akoze kino nange kalifa njagamba nange nkoleredde industry mpandikidde abantu ennyimba nkoze studio Eddie yawe nayajje Washington nayajje gundi nayajje buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe bwakoze kubanga industry eringa nnyumba buli omu alina ettaffaali lyakoze eki abamu bazimba musingi abalala bazimba wakati abamu bakuba plasita abalala bateekamu bintu bya munda. So katisi kyenyinza omugamba nti buli kintu president ayinza obba kyaliiwo naye bino ebintu bambi naye bimusukkako alina okuyita mu mitendera okuggyako nga mugenda kwogera mmwe n'omugamba Kenzo buli kyali wange mpaayo omutwalo naye biba nga oyagala kuyita mu federation olina okuyita mu mitendera kuba sente za sako tewaliwo yafunye sente za bwereere nti ziizino yensonga lwaki buli muntu bino tebiringa biri baffina bye bakola bye bakuŋŋaanya aba bodaboda mu COVID-19 buli omu ne bamuwa ne baleeta baganda baabwe bakazini baabwe Sindi n'atwala ewaabwe Mbale n'agabira bakazini be basisita biki n'amala n'akola embaga mu COVID-19. Can you imagine where everyone is suffering and for you're celebrating, sleeping around with your boyfriend, moving with him everywhere? Nikitegeera kumuzaala buzaazi at the expense of the suffering musicians. So kati abayimbi kyenyinza okubagamba AI yazze nze kati ngaza omuntu ali creator tuli mu season ya content creation AI tugenda gyetaaga kubanga bingi nnyo betubadde tutasobola videos nyingi ze tubadde nga tulaba beats nyingi nnyo ze tubadde nga tulaba nga twebuuza kati kwa example wano ng'oyagala oseka genda ogambe producer wano mugambe nkubeera amapiano ogenda seka ne computer etya freezinga okitegeera kubanga talina history wa mapiano agawulidde buwulizi tamanyi babikola bate tamanyi kati AI ekuyamba okusitadinga amapiano nekugamba basics z'amapiano ziri bwe ziti kiki zaabwe zitambula ziti snare zitambula ziti gundi ziba bwe ziti
nekuyamba nekugira nayo n'oluyimba lwoli nekugamba kati kankugiremu kimu ku kimu owulire producer engeri gyabikola ki gitagikuba atya gundi agiteekamu atya besa amuteekamu atya. So AI tetugirwanisa nti tugirwanisa, ina ebirungi byayo ina n'ebibi byayo, naye ffe nga ba content creators ne ba producers AI egenda kutuyambako nnyo eri ku bayimbi ababadde abanafu ennyo mu butatuusa notisi, mu butagendera ku beati, obutaba na ddoboozi kuwooma bulungi, kubanga ekintu kisobola okukulema okuyimba. Nze bayimbi bangi nnyo abalese ennyimba mu studio nga zaabalemu yimba, naye nga nze oluyimba nduyimbye bulungi naye nga ye olulumu aluyimbe nadduka na buddusi, okitegeera nga kimwe, naye nga gwe oluyimba bwe baluzannye oluzannya amalobo. Kati AI eyamba omuyimbi oyo nenkwata amaloboozi ge nenga cloninga, ne AI nesoma karakita y'amaloboozi ge nengakwata nengatuuza mu bigambo writer bye yawandiise, nga we yabiwandiise omuyimbi naba nga afunye oluyimba. AI egenda yamba abayimbi ababadde bize nnyo, ndi Bulaaya ndiwa toli wano oyagala okuyimba tolina ngeri gy'ogenda kurekodingamu nnyimba, nze ompa buwa eddoboozi lyo nga nteekamu AI ng'eritegeera karakita zaalyo, nga nkwata eddoboozi lyo nga ndituuza mu ngoma ngufulumya oluyimba. Teri muntu n'omu agenda ategeera mbu si gwe waluyimbi. Oluyimba ffe tulina official wedding song omukyala, era bannange buli yafunye omukyala ng'oli eyo oba olina kyale we yafunye omukyala musanyukireko. Musanyukireko. So Eddie Kenzo tukusanyukirako era nga tukuyozaayoza era nga tukwagaliza mirembe n'emikisa, muzaale abaana asooka n'owokubiri n'abalongo. Ebyo biveeku sikati ono minisita ali responsible banaamulaba batya? Dokita akola mulimu kimpozi simanya gamba nakolo gye